Omusomo gw'abavubuka wano mu nnyaffe Uganda abagenda okukiikirira nnyaffe Uganda mu nsisinkano ey'ekitongole ky'ensi yonna ekya United Nations gufundikiddwa nga wano omukwanyiga w'ekitongole kino ekya United Nations mu nnyaffe Uganda Susan Namondo mwasinzidde n'akubiriza abavubuka okwetegekera obulamu obw'enkya era n'obulamu obuli wakati. Ono mu kwogerako eri abavubuka bano abategeezezza nti be bakulembeze abaliwo akadde kano era batakeddwa okukola ekisoboka okulaba nga batuusa ebirowoozo bya bannayuganda naddala abavubuka ku mutendera gw'ensi yonna. Wabula era abasabye okubeera nga basalira wamu amagezi okulaba nga ebiruubirirwa ebyekyasa ebya SDGs bituukirizibwa era nga bisobola okukka wansi mu bannansi. In terms of our development plans, and two big ones are, of course, COVID. The pandemic really threw everybody off course, quite frankly, and also more recently the war in Ukraine. Increased commodity prices, increased inflation has made our debt issues worse again, affecting our development plans. And then, of course, every country has other challenges that they have to deal with. Mondo okwogera bw'ati asinzidde mu musomo ogwateekeddwa ekibiina ky'obwannakyewa ekiri ku mutendera gw'ensi yonna ekya United Nations Association of Uganda wano mu Kampala. Mu nsisinkano eno mwetabiddwamu abavubuka okwetoolera nnyaffe Uganda era nga bano baasaba okwenyingira mu nsisinkano eno era ne balambikibwa ku bintu ebitali bimu. Gulawo olukungaana luno omukwanaganya w'ekibiina kino mu nnyaffe Uganda Richard Baguma yavaayo n'ategeeza nti abavubuka ebigenda otunuulirwamu mu kubagabangula kwe kulaba nga basobola okutuusa ebirowoozo by'ennyaffe Uganda mu biseera eby'omu maaso. Ng'Abaganda bwe bagamba zezeerwanako ne zijja mu bukulu. Tubeera mu kinnya ky'obwavu naye obusobozi bwaffe bwe tulina oluusi ne tutabukozesa lwakuba tetubulowoozaako n'okumanya tetubumanyi. Ate ekirala ekitutaawanya bwe butakolera wamu. Kati abavubuka be tulina wano kwe kwogeraganya nabo kugabana nabo ffe bye tuyize mu mirimu gyaffe wano mu ggwanga n'emirimu gye tukola mu mawanga amalala okugamba nti balina obusobozi ate kibakakatako okulaba nti bakolera wamu naye ne bakozesa obusobozi bwabwe ne bakozesa obuyigirize bwabwe okwabo bagenze mu ssomero ne bakozesa amaanyi gaabwe ate be basinga obungi mu mawanga gaffe agawano aga Africa okulaba nti eddoboozi lyabwe lituukira ddala waggulu. Namondo ategeeza nti abavubuka basaanye okwenyigira mu kusoomoozebwa okw'ensi yonna nga bawa amagezi engeri y'okugonjolamu obutabanguko nawe ekyokulabirako olutalo lugenda maaso mu ggwanga erya Ukraine. Their active participation, them benefiting from it, and that which they benefit from, be able to sort of replicate it going forward. So their engagement. And then the second one is, again, their engagement in terms of the larger multilateral system. That requires reading. Most people don't know what the multilateral system that we're operating in Uganda is. That they read, that they know, that they understand the structure of the world today, and we got to this structure. George Muwanguzi nga ye president w'ekibiina kino ekya United Nations Association of Uganda ategeeza nga bwe batendesa abavubuka engeri gye basobola okwanjamu ensonga ezitali zimu era n'okutuukiriza ebiruubirirwa ebyekyasa. Abavubuka batandikirewo nga musuubira nti be bajja okutwala eggwanga mu maaso bajja okutwala olukungaana lwa nsi yonna lwa kibiina ky'amawanga amagatte. Tunuulidde engeri ekibiina ky'amawanga amagatte gye kikolamu batunuulira ebizibu ebiriwo olw'entalo ze tulina ne batunuulira n'enkulaakulana okutwalira awamu ebizibu ki bye tulina bayinza batya ate nabo okwongerako ettoffaali okulaba nti ensi zitambula ku sipiidi esingako gye zitambulamu. Abavubuka bano bakweyungirirwako bannaabwe okuva mu mawanga amalala okuli eggwanga erya Sudan, South Sudan n'amawanga amalala okulaba nga basobola okulondamu abo banaakiikirira ssemazinga wa Africa mu nsisinkano ey'ekitongole ky'ensi yonna. Okukiikirira ssemazinga wa Africa ku mutendera gw'ensi yonna n'ebirowoozo eby'abavubuka ssaako n'abantu abava mu mawanga ago. Ensonga ezimukozi ezitunuuliddwa mwe muli okulwanyisa obwavu, okulwanyisa embeera y'obudde ekyuka buli kaseera n'ebintu ebirala. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.